أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشو أمر تميرزا وجام كيسزا وتلين برام tumusaba Allah saberenga akiriza ebisubyeko ate tumusaba Allah aberenga atasa amina atusonye ebitusobyeko atakirize bitutusizza obunafu bwaffe. Allahumma amin. Obunafu bwetubeera n'omusomo kwatagana kulamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tujje twogera bulijjo nkyateeka buli muntu yenna kuba nti amanyi era ng'ategeera ebikwataganira ddala ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate nga y'omu ku bibuuzo ebigenda okubuuzibwa oli mu kabuli ate ng'oteekeddwa kubyanukula. Lwaki oteekeddwa? Kubanga kiriko ebibonerezo eri omuntu abeera awozala aderi kibitegeera. Naye nawuliranga abantu nga bagamba nga bakuba tekedde okuba nga oli sure ku ky'omwogerako. N'olw'ensonga eyo kyabwateeka okuba nitwongera kuyiga omubaka Muhammad sallam, embeera ze, ebigambo bye, entegeera ye na buli kintu kyonna, kubanga ye kyakulabirako kirungi gye tuli. Nga omuntu yenna bw'alema okukoppa ku kirungi wati yakoppa ku kibi, kubanga ye yatondebwa omuntu ng'akoppa bukoppi. Hatta niwabeera mwana muto okuyiga ebigambo ebyo si gwa muyigiriza, wabula agenda awulira nga bw'akoppa nga bw'ayiga. Era bw'aba akoppye ku bantu abakyamu era naye omulaba ng'embeera ze si ntuufu. Kino omubaka Muhammad sallam Allah yamutukwasa nga kyakulabirako kirungi twandibadde tukoppa embeera ze sallam tuba nga tutambulira ddala mu mbeera oba mu bufu bwe. Ndiyo ngwayita twaleko omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akutte ku zimu ku safaari ze ezasooka ng'agenze okutandika okusuubula oluvannyuma lw'okuba nti yali akolagana n'abamu ku bavubuka nga basuubula bwe batyo oluvannyuma lw'okuba nti yali avudde n'emulimu gw'okulunda embuzi. Era we yali ng'atuuse mu kaseera ke ng'avukidde ddala yatandika yatandikanga okusuubula. Era yasuubula n'omuvubuka gwe twagamba yayitibwanga Sa'ib ibn Abi Sa'ib, yasuubulanga naye fakana khairu sharika lah, ye muntu gwe yalinga akolagana naye ng'onaasuubula emmaali ye ng'agimuwa ng'agitwala Shaami wemeni bw'atyo ng'aleeta amagoba. Era omuvubuka oyo yayitibwa Sa'ib ibn Abi Sa'ib ye agamba talabangayo muntu nga amin, musajja wa mirembe, ate nga bighayatil amaana, musajja mulungi nnyo mwesigwa. Omubaka Muhammad sallam oba omukwasiza emmaali agitereka n'agitambuza n'etuuka n'azza amagoba. Era amawulire gatyo gaatuuka ku mukyala ayitibwa Khadija kuba naye yali musuubuzi. Kati omubaka Muhammad sallam yajja amawulire gajja gajiwa Khadija akwatagana ku muvubuka omusuubuzi omulungi. Era Khadija n'ayagala omuvubuka oyo naye amukolereko sallallahu alaihi wasallam. Wakanat Khadija ono binti Khuwailad, muwala wa Khuwailad radiyallahu ta'ala anha, yali omu ku bakyala min afdali nisa'i Quraish, yali omu ku bakyala abaali basinga okubeera abaatiikirivu ab'ebbeeyi mu Bakuraishi wonna. Yali mukyala nga alina ssente, naye nga ssente ze kanat ta'ti maalaha itijaara. Ssente ze omukyala ono yazijjanga mu mirimu gya kusuubula. Era nga bwe yawulira ku mawulire agakwatagana ku mubaka Muhammad sallam n'ayagala nti aradat alaihi maalaha,
n'ayagala ebikwatagana n'obusuubuzi bino abikwate omubaka Muhammad sallam. Era omubaka Muhammad sallam limbagumuwa yakhruju fihi ila Shami tajiran, agende Shami atandike okusuubula n'okutunda emaali ya mukama we inshallah Khadija. Wabula omubaka Muhammad sallam yali ng'agenda okusuubula omulundi gwe ogwasooka, Khadija yamugamba, Khadija yamanya nti nfuuka mupya, bamwogeddeko malemo naye muki, n'amuwa omuvubuka ayitibwa Maisara. Era bagenda okusuubula maa gulamaha ng'ali n'omuvubuka omulala yali ng'akolera Khadija ayitibwanga Maisara. Era olugendo lwe basooka okukwata okusuubula emaali ya Khadija lwali lugenda Shami. Batuuka e Shami obusuubuzi bwatambula bulungi nnyo, warabaha rabhan azima, baafuna amagoba mayitirivu era emaali Allah yagiteekamu baraka. Lam yahsul min qabl, yatunda n'okusinga nga bwe yali etunzeeko. Thumma raja ila Makka, era bakwata ekkubo ne badda e Makka. Wa adda al amaana, butuufu omubaka Muhammad sallam atafisiddwako kuba nti muki, mwesigwa. Emaali yaleeta nnyingi, emaali yatwala nnyingi, n'amagoba yazza mayitirivu. Era Maisara agamba yetalabanga ngayo omuntu atunda nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enkolagana yatambula n'etambula ng'okusobola kugenda mu maaso. Naye Khadija bwe yalaba obwesigwa bw'omubaka Muhammad sallam wa barakati ma yabharu qulub, ne emikisa Allah gye yatadde ku mubaka Muhammad sallam n'okuba nti yali musajja mwesigwa, kaakati yayita Maisara. Bw'ayita Maisara kyava mbuuza nti ma ra'a fi nabi, kikyoyogera ku nabbi oyo. Kati mu kaseera kano tanaba kufuuka nabbi, kati kikyolaba ku muntu oyo gw'otambula naye. Tegedde n'amugamba nti yagera ebintu bingi. Obebi yagamba nti nze simutegeera bulungi. Baadu khawaiq, bwe tubeera mu ngendo zaffe eyo ndabanga ekintu mathalu tadlib sikirize nkiraba nga malakin lahu fil harj, kimubikkirira mu biseera eby'ebbugumu. Ekiro kijja n'ekiteekawo omubaka Muhammad sallam n'aba nga omusana tegumwokya. Oluusi tuba tutambula, enkuba netandika okutonnya, ffenna ne tutoba, tugenda okulaba nga ye enkuba teyamukubye. Ogenda okumulengera ng'ali wala naye nga atemagana ayakaayakana. Khadija yawulira ebintu ebyo, fa arsalt ilayhi ihda sadiqataha, kyava atuma omu ku bakwano be, mukyala mukwano be. Khadija n'afuna emu ku mukwano be n'amutuma omubaka Muhammad sallam. Tabbi rubata fi zawji, yali ayagala omubaka Muhammad sallam abeere nga amuwasa. Wakallama amama, kyeyakola amamahu, yagenda nayegerako ne bakitaaba abato ku nsonga eyo. Mu bo mwalimu omusajja ayitibwa Amru bun Asad, yayogera naye n'ababulya ku nsonga y'omukyalo oyo. Omukyala ejja n'amugamba, ya Rasulullah, mukama wo Khadija alina ekirowoozo ky'atadde mu ddiiro, agamba nti yandiyagadde ofuuke baze. Kebalo. Yamugamba nti nkulaba omubaka Muhammad sallam okuze, naye badde ndaba lwaki towasa mukama wo? Mukama wange leka naawe okimanyi mukama wange lwaki bamugamba ebigambo bifaanaganako bwe bityo? Namugamba nedda, fayo singa nze ngenda nemukugambira. Tegedde Khadija yamutumye naye kati wanazze agamba fayo singa ngenda nemukugambira, amutaddemu ekirowoozo nakakali genda omugambe. Nadda n'amugamba nti Khadija musajja akkiriza,
ne Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayogerako ne bataata baabato era nayo nkola ntuufu obanga ogenda okuwasa kirungi n'obaako abantu b'ogamba abeewammwe nga oba ogenda kuleeta omuntu omupya kale weetaaga abantu abakuze mu myaka ne mu ndowooza basobola okumwogerako n'okumuwa even n'okuba nti bakubuulirira ku nsonga efaanaganako bwetu sisi kweyimirizaawo wakuba nti ogamba weeyawula ku bo n'oba nti lwaki nnyo oba ogenda okuwasa noyogerako n'abantu naawe bakuvunaanwako era omusajja oyo ayitibwa Amr ibn Asad yamu ku taata wa Khadija omuto fazawjaha ammaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam yafumbiza Khadija n'amuwaayo Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Khadija yakwata emaali ye yonna agikwasa Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuweerako n'omuddu gwe yamu ayitibwanga Zayd ibn Harith ye musajja muddugavu ebiseera ebyo yali akyali muddu sahabu jalil okusaba Mbaka Muhammad sallallahu abaali ab'ebitendo ebiyitirivu obulungi n'amu ebintu bingi nnyo era Mbaka Muhammad sallallahu tayina kibi kyeyali ayogedde ku Khadija bint Khuwaylid era olunaku lumu Khadija radiyallahu ta'ala ne Aisha radiyallahu ta'ala anha agamba nti sirina mukyala gwe nkwatira bujja kyokka nga ate saamulabako mukyala Mbaka Muhammad sallallahu nga Khadija njogere mbiri Khadija singa Khadija abaddewo Mbaka Muhammad sallallahu yayagala nnyo mukyala ayitibwa Khadija era Mbaka Muhammad sallallahu yali ayogera Khadija nedda ono gundi yani Aisha radiyallahu ta'ala anha yali ayogera ya Rasulullah buli kaseera Khadija tomutukube Mbaka Muhammad sallallahu yatunuulira Aisha radiyallahu ta'ala anha oluvannyuma lw'akaseera n'amugamba nti ya Rasulallah kad abwalaka Allah yakuwanyisizaamu Allah yakola ki yakuwanyisizaamu nakuwanza omuwala omuto omukyalo omukulu omwagaza ati n'amugamba Aisha amanat bi ila kafara nnas oyo mukyala gw'ogamba yanzikiriza ku ddakiika esooka ng'abantu bonna banjeemye jjukira bwe yali tujatuukayo eva mu mpuku amaze okumunyiga embiriizi yaddukira waani jjukira wa Khadija amugamba nsanze omusajja ebyatambula nanyiga embiriizi naye ngambye nti ze ni nnabbi wa Allah yakkiriza bukkiriza Khadija ebigambo Aisha Mbaka Muhammad sallallahu yakola ki yamugamba n'amugamba ekyokubiri waya'tini fi amwaliha waya'fi bi amwaliha yampa ne ssente ze emaali ye yonna yagimpa mukyalo ekirwa Khadija n'amugamba ekirala warazakani Allahu min awlada walau minha yagamba nti warazakani Allahu naam warazakani Allahu min awlada Allah yampa abaana bonna yabampa mwani Khadija tumanyi nti baana bonna omusanvu Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaala ogyeko Ibrahim yazaali omukyala ayitibwa Mariyat al-Khibtiyya abaana bonna abasigadde omukaaga bazaali omukyala n'ayitibwa Khadija radiyallahu ta'ala anha era nanga nti lwaki mba sitenda afaanaganako nti olunaku lwo Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yayatudde Jibril najja n'amugamba ya Muhammad inna Allaha arsalni Allah antumye kyoli naye kyayagadde nkugambe gwe antuballigh obeere ng'owa tuballigh salam min Allah ilaiha obeere nga otuusa salaamu ya Allah wani Khadija mu bw'okuba mu bukyala bwe nga bwe yafaanagana Allah yamutoolera ne salaamu tegedde balligh alaiha salaamu min Allah mutoolere salaamu okuva ewaani
arsilullahu ilayka Allah antunye joli walakin nayato buzibu obekira inna Allah arsalni ubyasinze Allah okuntu mangambi liabligha salamu min Allah wa minni oberengo muwa salamu okupewa Allah nokuverinze era omukyala natiba Khadija huwa sayyidu an-nisa fil janna ye mukyala agenda okulembera abakyala bamujjana bonna ne bali abo Allah bayogerako mu Surati Rahman tegede abakyala bonna abo Aisha no Khadija yagenda okubakulembera mugambe Khadija ndi Allah mutoledde salamu nange mutoledde ki qalat nagamba Allahu wassalam Allah yemirembe yani badagamba nti wa alayhi salam ni Allah ne muzineti so aganti wa alayhi salam ni Allah ne yamirembe jibere jali ni anna huwa salam wanga yi Allah yemirembe ati wa Allah bakto salamu gamba nti Allahu wassalam teged Allahu wassalam wa alayka wa alayhi teged ne yemejibere Allah yemirembe emirembe jibere joli era jibere nani ne Jibrilu alayhi salatu wassalam bingi yutinza okugera ku Khadija radhiyallahu ta'ala anha abamanya bambagamba nti ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukyala ya Khadija agali emyaka 40 teged ngedde notademo no shekhe utusomako olwaleero naye ate bw'obala emyaka 4 n'ogattako abaana 6 Khadija be yazaala ate nga yafiira ku myaka 5 mu myaka 10 tasobola kuzaala abaana 6 ekisoboka era ojjasanga amanya amagambo yazaalibwa yawasibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam emyaka 36 yasanga ebitabo ebigambo emyaka 28 kusinziira ku baana byakola ki yazaala Khadija radhiyallahu ta'ala anha warda kati afumbira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era batandika okubeera bonna era omusajja yamufumbiza y'omu ku basajja abaali ab'ebbeeyi mu Bani Hashim era nga yali akulembera abakuraishi mu kaseera ako naye yamuwa amahare yamuwa 20 bakara yamuwa bakara 20 olwo ebitabo bigamba ebigamba nti yamuwa 6 itarati yamuwa 6 kipimo kya sente yamuwa 6 wakana alladhi alka khutbat an-nikah era omuntu eyaleeta khutuba ya nikah yayogera mu kwogerezeganya mu mbaga na kinaki yali taatawo omuntu ayitibwa Abu Talib kwajika museera ako yaliwo era fahamdallah yayimuka n'atendereza Allah era n'amugulumiza n'amusuuta Allah oluvannyuma n'ayogera sharafu nasr wa fadl nabi n'ayogera kulungi bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era oluvannyuma n'ayogera ebigambo by'okuwoowa n'okugatta mu bufumbo embeera efaanagana bwetyo mu kaseera ako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaweza emyaka 25 naye nga Khadija fal ashru an sannaha kanat 40 sana kisinga okumanyika emyaka 40 naye mulimu abagamba ndi 28 sana 28 sana olwo abagamba nti yalina emyaka 28 olwokuba nti batunuulira abaana bye yazaala naki naye ala kulli hali emyaka gye gitambuliraawo bwekityo bwekityo Abu Talib yagamba ki omubaka Muhammad sallam si musajja alina ssente sagade si musajja alina ki si musajja alina ssente
naye atalina haja eri muwala wammwe kitukakasa nti muwala wammwe alina haja eri mutabani waffe. Kale tubadde tusaba mukkirize mutuzaale kale tera naffe byogera wano era babakkiriza bufumule bukola butya ebutambula otomba atambulira ddala era bawangala okumala ebbanga ne bazaala n'abaana 6 ntugenda obbalaba inshallah taala. Mu byafaayo omukyalo ono kanat awwal mutazawwaja omusajja yasooka okuwasa Khadija bamuyitanga Atiq bun Aid Atiq bun Aid bizal era yasooka okumuwasa ajava mu kika ky'aba Mukhuzumi bikhao famata anha era omwami oyo n'afa. Oluvannyuma w'akaseera yafumbira omusajja omulala ekibanga Abu Hala Taimi aba mu kika ky'aba Taimi famata anha era aidan baada an taraka lahu minha walad era yagenda okufa nga amuzaddemu n'omwana omu sigenda nti omwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadija alinayo omwana omu. ثم حرص على زواج كبار رؤوس قريش فأبت كبار وثم حرص على زواجها yayigirizibwa okuwasibwa omu ku basajja baali bakulembera abakuraishi faabat era n'agaana hatta rakibat fi rasulillah mpaka weyasinkana omubaka Muhammad sallam era ne bakkaanya ku nsonga y'okukola kyokkiriza. Era omubaka Muhammad sallam huwa awwal azwaja ye mukyalo omubaka Muhammad sallam gwe yasooka okuwasa era walam yatazawwaj alayha yamuwasizaako mukyala mulala ghairaha mulala yenna hatta matat paka omukyalo no yakola ki yafumaka Muhammad sallam Khadija yabeererawo yalina omukyala omu yekka Khadija yamala kufa maka Muhammad sallam n'alyoka afa omukyala abalala wakula awladahu era abaana be bonna omubaka Muhammad sallam minha bonna baava mwani mu mukyala nayitibwa Khadija okujjako Ibrahim kubanga ye yava mu mukyala ayitibwa Mariyat القبطية قاف القبطية أو إيجيبت أو مصر إيجيبت باجينا خبطي قاف باء طاء ياء خبطية نعم. أبانا بيزال مخديجة مضم لما يتبع قاسم jadi mulenzi Qasim yafa muto ثم زينب ثم نزاكو زينب ثم رقية نزاكو مشالا يتوا رقية فماكو غوكو بيدي متوري بدis yazalo mwana yitibwa Abdallah nga muzali Uthman. Ruqayya yafumbirwa Uthman yakula yina afumbirwa Uthman. Thumma Kulthum oluvannyuma n'azaala Kulthum. Kulthum Ruqayya we yamala okufa Kulthum omubaka Muhammad sallam n'amufumbiza Uthman. Wala abantu jasanga Uthman nga tumuyita Dhu Nuraini ow'ebitangaala ebibiri yafumbirwa wala omubaka Muhammad sallam yawasa babiri Dhu Nuraini yafumbirwa Ruqayya yawasa Ruqayya n'afumbirwa n'awasa nani n'awasa ne Kulthum omita Kulthum. Thumma Fatima yakula Fatima n'amufumbiza eyandibadde muganda we ayitibwa Ali bun Abi Talib wanga Abi Talib muganda wa Abdallah yazala omubaka Muhammad sallam katono Ali abeera muganda we kuva mutaata omuto yamuwa muwala we ayitibwa Fatima wano bamwe tebikola naye bikikola. Thumma Abdallah oluvannyuma nazzaako omwana ayitibwa Abdallah naye yafa muto abaana Qasim Zainab Ruqayya Kulthum Fatima ne Abdallah be baana 6. Abaana bonna
wakad mata banuna kulluhum saghira abaana b'abalenzi bonna baafa bato okujjako abaana abawala kad arakna kulluhunna zaman nubuwa bo baatuuka ne mukasiro mbaka Muhammad sallam yafuukira nabbi abawala bonna bo baatuuka mu kiseera ky'obwa nabbi era fa aslam ne basiramuka wa hajirin era n'okusenguka baasenguka baalimu mu kusenguka kw'e Makka okugenda e Madina bawala be bonna abaana baaliwo naye abaana abalenzi bonna baafa bato tujja tuka ku nsonga lwaki abaana b'omubaka Muhammad sallam Allah bonna yabajjula bato era abaana be bonna yabaziika omubaka Muhammad sallam bonna yabaziika kujjako Fatima radiyallahu ta'ala anha ye mwana yekka eyaziika ku taata we abaana be bonna omusanvu bonna yabaziika omubaka Muhammad omukaaga yazala abaana musanvu abaana be n'omukaaga bonna yabaziika okujjako Fatima yawangaalawo paka omubaka Muhammad sallam yafa fa innaha naye ate ye Fatima عاشت يوانغال بعده وفلما رفق بك محمد سلم ينافى بعد 6 أشهر فلما رميز مكاك إلى فاطمة نافى يقول لك فلما محمد سلم بيجا فونغيروكو بيجا إن شاء الله ما بيجي بيعلو بك محمد سلم ووزن ياك جوب كله 35 سنة miaka 3 5 jaa asila jarifu sadda jadarani al-Kaaba wajjawo tabamiruka waba Quraysh bano batunule nyumba ya Allah Kaaba era batunule nyumba ya Allah nga mukoka enaji sema ajomongodde ebituli wansi mukoka yemuki ebituli tamiruka wa Quraysh be yatuula ne bateesaganya ennyumba eno bagiddemu bagitereze olwo mufumbo wa Khadija emyaka 10 kati ani myaka 3 tanafuuka nabbi Quraysh ne bagamba Nyumba entugenda kukizimba naye tetwagala muntu yenna alina wadde siringi 10 wekiti nenga kya haramu mukunganya sente twagala balina business ziri halali zokka nabasobola kufuna sente za halali bokka bagenda kwetaba mulimu guno era bakunganya entumu ya sente newera osobola okuddamu okuzimba Kaaba bazimba Kaaba eno bagenda okugizimba batya banga bamu kujjo bajjukire byatukawo ku musajja yitibwa Abraha amul fil maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa ebyaliwo kati babeera mubeere eyo bwetyo fa arsil wahid minhum shebaba siba basindikayo omukubbo gendo jeke buloka ujja kulabira ku Allah wabako kyakola nga tumanya bizibu ngomage nanga amira pini nga jeke buloka yaddeka musiramu afaali atya yaja inabuzi kale mugamba dadde yajja amenye block eddala nga yadde nga amenye block eddala bagenda okulanga Allah talina kyakola kibakola ne bagimenyera ddala yonna ne bagiyiwa kati bagikola ne bagisitula ewaggulu ne bagisitulira ddala waggulu kubanga mukoko yali ajonoonye wansi nga ajingira namwe kuba bwetonya kubanga Kaaba jjukira wogitunulidde eri wansi mu kikola kuba tibyakyoka bazimba ensozi bazimenye ne bazimbayo ebizimbe naye ngedde yali nga mu kikola kati nga amazzi gakutuuva mu nsozi gonna gakkirira ne gayingira munda mu Kaaba kati ne bateesaganya sagadi sayadkhulu fiha mahran yaghni wala bay'u riba tugenda kuŋŋaanya sente tugenda okuzimba naye tewabamu n'omu aleeta sente ng'alina obusuubuzi obulimu riba oba halali oba ki era bakuŋŋaanya sente ne bateesaganya ku nsonga y'okwaki wali omusajja yayitibwanga Walid bun al-Mughira n'agamba inna Allaha la yakhliqu al-muslihin Allah tasobola kusaanyaawo bantu balongoosa saged thumma bada'a yahdim olva yewe n'atandika okumenya
Allah kale kansanyo nga ni mukulongoosa mushiriku naye kati saawa zino ayagala kulongoosa kulwani bali bakimendi Allah gyali naye kadwajadana aba ana tukasanga bakitaffe nga bakola bino affe tulina okukola batataffe bekola ki basinzanga amasanafu naffe tulina okugasanja oluvannyuma lw'akaseera fatabauhu fi hadamiha hatta wasula biha ila qawaid Ibrahim basitula Kaaba nga bamaze okugimenya ne basitula alaikum salaam ne basitula Kaaba eno nga basitulira ku misingi gya Ibrahim thumma akhadhu fi bana oluvannyuma ne basitula ennyumba eno neetuukira ddala waggulu kati otunulira ennyumba eno engeri gye baagizimbamu baagizimbanga eri waggulu omusingi guli waggulu ne bagifulanga nnyumba ya bbeeyi wakana ashraf yahmiluna ijarata ala anakihim baatuka akaseera nakweshinga tuna kitukako baagizimbanga eri waggulu omulyango ne baguteeka waggulu naye mu kusooka Kaaba yaliko emiryango ebiri oyingira n'ofuluma bwe baagizimba baateekako omulyango gumu ne bawanika waggulu amadaala okujingira omala kuteerawo madaala kubanga bagifudde ennyumba nga yakitiibwa tikyali yajjenjero byagala ayingire era kati olwaleero bw'otuuka ku Kaaba omulyango guli waggulu tisinti buli muntu ayingiramu tegedde era Kaaba eno oba ogitunulidde bulungi waliwo paati etajjula yali ebulako kubanga sente zaali ziweddewo ezaani eza halaali sente nga ziweddewo kati awo ne batazimbawo era nakati si waki naye ku mulembe gw'omusajja ayitibwa Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi ennyumba eno yaddamu n'emenyebwa ne baddamu ne bagizimba segete yazzaako emiryango emeka ebiri gy'olabako olwaleero yali Abdallah bin Zubayr yagimenya wayita akaseera era ne wabaawo omulembe omulala ogwajja mwerabidde ena ayagala ogimenya naye kati yafumya fatwa kabbi ngive kumulekera ogizanyirako mugireke nga bweri naye kati yasigala ku musingi gw'ekikuraishi nga bwe yakola ki nga bwe yazimbibwa kati yajjizibwawo erina emiryango ebiri akati oluvannyuma ng'ennyumba emaze okuzimbibwa omubaka Muhammad sallam okubamu ku baali bazimba wali mundatawo muto eyitibwanga Abbas fi man yahmil bwe bamu ku bantu abaali bazimbye Kaaba kati Kalimanywera ajjira ku Hajar al-Aswad ani agenda okuzzaawo ejjinja eriddugavu mu kifo we lyali tegedde amaze okugizimba ولما وصلوا بنيانا إلى موضع الحجر الأسود أراد كل رئيس أن يشرف بوضعها في مكانه oluvannyuma ennyumba nga wedde okuzimbibwa buli kimu kitereezebwa bulungi nnyo nga bagizimbye bulungi nnyo wabana alaiha jidaran qasiran alamati annahu min alkaaba wa hadha jaz'u huwa alma'rufi bilhajari walhatim olu bamaze okugizimba bagitadde waggulu bagitereezezza bulungi bagitonyeetonye bagyambazizza nga twagamba Kaaba eyambala kakati Kalimanywera ajjira kuzzaawo Hajar al-Aswad buli mukulembeze wa buli kika yali agala ekika kye kibeera kizzaawo ejjinja ero fi makaani mu kifo kyalimu eryali era waavaawo atanazir wa khasam obutabankono okuyizayizaamu era kyatwalira ddala ebbanga abamu bagamba kyatwala ennaku nnyo oba ttaano nga tebannaba kuddamu era kaabula katta wakajja tahulu ila haram daamiya fi haram waabula katta we kati ku haramu awo waddemu wabeerewo olutalo olulala nga luvudde ku jjinja eri akati Aba Umayya bun Mughira al-Makhzumi musajja ayitibwa taata Umayya bun al-Mughira nva mu kika ky'aba Makhzumi kyava abagamba kyabandi bihikima kyava abagamba twakava mu ntalo bikira baali bava mu harbu al-fijar
bali va mutalo lyo robono ne bayiza tebakyalina nabo agamba twakava mu lutalo zendaba tewaliyo nnyo nsonga etukayanya tegedde tukole bwe tuti wahikimu awwal rajulu yadkhulu alayhi min babi masjid naga tuleo no mukaba fedda omusajja asooka okuyingira awo muzikiti nawatudde muzikiti omusajja asooka okuyingira awo fakabalu dhalika wattafaku alayhi fenna njagala tumwegatteko tukkirize yabaatuwa ekyokukola oba gwe tubatuwa obuyinza okuzzaawo ki ejjinja katwakaana min kadarillah bimu ku byamagero Allah byagirako olwo anna awwal man dakhala ba'da hadha alqarar huwa rasulullah omuntu eyasooka okuyingira oluvannyuma lwekyo kyali kisaliddewo ng'ate bamaze okukyegattako bonna yali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma ra'uhu yamala okumulaba bonna bamwegattako kama hadha al-amin radiyanahu fenna tumwegatteko tumusiimye fenna sajja wa mwesigwa oyo hadha Muhammad oyatyo omushi kifalaba nti bano abasajja baali bamanyi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tuna mu surati Zumara oba kale bwe tuna mu surati Yunus Allah ng'anyumya kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu surati Yunus aina aya za Qur'ani Allah yakola ki surati Yunus aya 10 sura ya 10 nga Abakuraishi bamugamba nti lwaki totujjire ne Qur'ani endala aya nga sijiraba bamugamba idha tutula alaihim ayatuna Allah agamba nti bobeera basomedde amateeka agali mu Qur'ani eyo ayatuna amateeka gaffe bayinatin nga temannyonnyofu bulungi qala alladhina la yarjuna liqa'ana aba batasuubira kutusisinkana bagamba nti bi Qur'anin ghairi hadha lwaki totujjira n'ekitabo Qur'ani ekitali ekyo gwe Muhammad kyoyina aw badilhu oba kikyuse teged kul bagambe ma yakunu li an ubaddil sisobola kuba nti nkyusa ekitabo kino min tilqa'i nafsi nga nkyusa lwakagala kwa mutima gwange in attabi'u illa ma yuha ilayya nze ngoberere bi Allah wange byanzisizzaako inni akhafu in asaitu rabbi intyanze okuba nti nyiiza omulezi wange adhaba yawmin azim okuba nti adhaba yawmul azim okuba nti saagala kusinkana Allah wange nga munyiivu gyendi era njagala okumusinkana ku lunaku olulinabeera oluzita ennyo ng'ate Allah wange musiimu waliwo yabagambira nti abange mubadde ki ebigambo bino byenzize nabyo gye muli lwaki mbeera temubikkiriza ng'ate mbadde mpangaliramu mmwe okumala kiseera kiwanvu mubadde mundaba nga sina kyenjogera akati ate enkuze ntuuse wano mpasizza nkoze kya mwenna nga mundaba nga sina kyenjogera essaawa zino nina kyenjogera nga kivawo Allah lwaki mbamuwakana bali bamanyi bulidde nti musajja mwesigwa musajja mulungi naye basigala bakola batya bambuusaboosa kyeyakola bamuwulira ensonga akhabarul bikhabari kyava abawa ekyokusalawo n'abagaa nti mukwate olugoye bika bina ye n'akwata ejjija n'aliteeka wakati mu lugoye n'abagaa buli kika kikwate ku nsonda y'olugoye era ne batambula n'olugoye olwo ne batuuka ku kifo ekiteekeddwa okubeera linya eteekeddwa obbeera ne balijjako paka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad kana Allahu mabega akhadha ridaa ne bakwata olugoye ne basaaka wadaa fi hajar al-aswad ne basaaka bateekamu ejjinja wa amarahum an yumassiku kulla wahid minhum bi tarfi min ridaa'i ne bagamba nti buli omu akwate ku buli nsonda yaki ku nsonda yaki ya ridaa y'olugoye olugoye oba essuuka gye baali balina ولما وصل الحجر الأسود إلى موضعه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لباتوا كما تفو حجر الأسود جنجر الدواء ويتكدوك بيده دي الكعبة وليباتوا وليد بن البيرة فكما محمد صلى الله عليه وسلم نيم كونو جي ووضعه في مكانه
نالزاو في مكانهم نالزاو مجفومة تكدو كبيرة وكان حل صحيح رضي الله تعالى نوضي به جميعا يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم قلنا باسي ما اشكوى شيرياكوزي والحجر الأسود إننا يوغر واكير دوله يرتفع عن أرض المطاف مطرا ونصف مطرا أما الباب فقد رفعوه له مطرين حتى لا يدخل إلا من أراده وأما الجدران فرفعوها 18 ذراعا وكانت على نصف من ذلك ونصبوا في داخل الكعبة 6 أعمدة في زفين ثم صفوها على ارتفاع 15 ذراعا وكانت من قبل بدون سقف ولا عمود. الجامعة تجوكتان ديكداكو إن شاء الله كمون داكو وتزيمك تنوليدا يخيرك محمد صلى الله عليه وسلم كتام بلام سبيل كبارات يا نواري كتام بلام في سيرة النبوية صلى الله عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ونقول داكو تجا تنولي يا فايو يا حجر الأسود تنولي نمبك محمد صلى الله عليه وسلم سيرته قبل بقى نكو byaliyo nga tannaba kola ki atannaba kutumibwa tunako kaaba tuliko kusula ku byafaayo ebyaliyo atannaba kutumibwa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله. olwo yabuze ekibuzo n'agamba nti ayagala kumubulira ku dua omuntu gyayinza osomangu yagala sira Allah n'akwanukula ali yasomesa edduwa nga ajja kubaka Muhammad sallam edduwa egamba etya اللهم أفكني في حلالك واغنني من فضلك. إنا كده منجي بسيني كده يلا بدي أمنعك حديثي موجين ونعمل لك وتفزا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. عليكم ورحمة الله.